Okay, tulina omukulu Ronnie, a producer, nenga mugamba muti abagiriko obudde buno kasumuli bulungi nnyo. Tulina omusajja ow'amaanyi mu ggwanga bwe twogera ku ndongo production n'okuwandiika ennyimba. Omu ku basajja bakyasinze okuba nga bakikwasaganya bulungi nnyo. Omukulu producer Ronnie. Musajja muganda nnyo abalowooza nti weeri. Agenda bagamba amanyi genda buli kimu. Ronnie weeyanjulira abantu abakulu akuti. Abatulaba mwenna mwebale nnyo gibeerako. Amanya bampita Ronald Matuvu. Nga ndi musajja muganda nendirangabi kabira Jerengesa. Jana ya Ronnie eri etya etambudde to okuva mabega. Ronnie atandise atya nga Ronnie before becoming Ronnie. Who was Ronnie before? Ronnie atandise nga church boy. Kitegeera church boy kubeera ng'okuba ngoma mu church zino drums. Then nodda kukuba piano mu church. Kitegeera. Then novaawo n'ogenda mu ssomero. Novaawo noyiga ebidongo bino softwares nti Logic akola production nosanga emikwano ne gikuyamba ne gikongerayo mu jane actually yonna gifunziza awo gifunziriza wamwao. Is Ronnie only a producer oba bichera byakola Ronnie besides okubeera nti Ronnie producer basinga kye bamanyi Ronnie bichera byakola ebiri out of a production? Ronnie kyenyeza okugamba ebiri outside production bingi ngero omuntu woyiya wano ne wali but basically Ronnie is a producer kyokka. Ronnie is a songwriter. Ronnie is a kiyite artist musician. The whole thing kiri omu buli kikolagana ne art kyonna buli kikwatagana ne art. Oba oyagala kuwandiikira katabo nsobola okukuwandiikira, oyagala kuwandiikira skit nti ogenda kuzanya comedy kisobola kiri omu kwegamba nange mwenyini seetegeera kyenyinza okugamba. Okay, sofajja netambula etya obudde buno kuba bwatandika? Where is the difference? Omuntu wabanga yali yataze okumanya Ronnie buno obudde enjawulo mu kyobadde because there are people that you inspire. Yalagadde okumanya nti Ronnie bw'aba ya inspiring okubeera kyali ye yakagaininga kisofa mu kintu kyabadde akola. Basically oyinza okuwa points nga nnya 3 nti kino esokera ddala jjane si nyangu but kyoyagala okituukako. That's if you strive hard towards what you want. So kati ekyokubiri kyenyinza okugamba nti okulemerako kukufunisa ebintu bingi nnyo. Nsobola okugamba before kutuuka bebekulu kujubisa amwadde emotoka amukoze biki nali mu bandi okumala emyaka 4 nga nkola sisasu Gagamel band. Kitegeera okumala egyo emyaka 4 ne giyitawo kati okukakasa nti nsobola okuproducinga najjo myaka emirala ena omukakasa omukulu okukakasa omukulu okitegeera nteeka ku kiddo wano kitegeera egyo myaka ena bati oko konna kugumiikiriza of course time obaayo ne bano nti mani oli talented nnyo lwaki tojja ne tukola bino ne bagamba basically jja nebadde bwetyo nti wano ne wano waliwo wozanya zaala n'okola booti kano kafuna kano tekafuna n'okagirako nga tekafuna n'okavaako n'okagirako nga kafuna n'oyitawo nenge ekisinga byonna Katonda okugumiikiriza kikulu nnyo. So meaning kitegeeza eri omuyimbi ali alaba buno obudde points ezo nkulu gumiikiriza time ejja kutuuka kola nnyo kola hard work. Bagamba practice makes perfect but tebakinnyonnyola kiri mu bintu bino kubanze nyiza okubuulira nti before kuba hit nali mu industry nga netegeeza nga nkola kintu kyekimu production nena gikubiramu hit nga wayiseewo ng'emyaka 5 wagumiikiriza okola production tokola hit kumanya ngenda yitawo ntya mpiteo okitegeera so gumiikiriza kikulu okitegeera n'empisa character okitegeera so talent nenga toyina character so character kikulu gumiikiriza character n'okulemerako bingi. So omuntu yataze okumanya Ronnie nga producer which songs have you produced nezo ziwakawandiikako tugambe as a writer nga bwogambye you can point out those songs kati kana kayimba nakakola ddala ng'omuntu akamanyi n'omuyimbi oyo ng'amumanyi point them out. I produced this one kana nakawandika ne kaproducing bukyanga ntandika okola production kireka nakakola ennyimba emitwalo 2 ezikoze ziyinza okuba ziringa 15 ezibadde big
either common oba blockbusters oba just hit nyingi good songs yes mulimu abayimbi almost 70% of the music industry abayimbi bona bali music industry mbakole David Lutalo Shiba Eddie Kenzo Bebe Guru Jose Chameleone Vinka Winnie Lwaki akataboko nako nakali mu kali mutwe nabo bogama mainstream artists bono bakoledde okay we put out the songs tugambe kale nakola kano nenkola kano nyimba tugambe nyazuka sijja kumala only 4 songs kati awo ngena kujjayo oba tusite blockbuster ngena kujjayo waya bebe ko ngena kujjayo wina olulimba all gravity time omutuju all time songs ngena kujjayo Nkuluga Golden official ngenda kujjayo kiri mu mateeka Chameleone Jose yeah it was a big song also zenja koma okay so zimu kuyimba zakola koze nyingi nnyo nga bwagambye emitwalo nga 2 zakoze so mulimu ezamanyi zakoze big songs n'ebirala ebiri ng'ebyo run to the coco side eno yendongo generally nga Sironi kango mu tulinawo Uganda Musician Association bikwa okikali yabikwatako nti bagenda kuba nga balonda bakongezeyo kulonda emirundi ebiri juzi badde bageze mu kulonda ane wali mabega ne bongere kati paka nga 28 waliwo ebigambo bingi ebiyitingana nolaba nti no muyimbi Shiba ayagala saha yabawangula ono ayagala Sindi oli ayagala Lord Bitem n'abala bangi but then mingazo omuntu my main issue wano weri njagala okyogereko nga omuntu ali mu ndongo eno ate nga bono bakoleddeko is it good for an artist okubeera nti nno nga Shiba n'okuba Sindi omuvunze tugambe oba ate n'omulaga nti nno gwe oyagala ani oyagala saha is it fair nti ne maaso bana in case oba bamaze okulonda kiyinza kuzzaaki olowooza it is fair lwakwangena kuwa points zirinya ekya Shiba kiri fair kiri okay because Shiba ne saha bamukwano ne saha bamukwano yes bamukwano ekyo nkirinako n'omukakafu ekitegeera bamukwano era naye newoba gwe nga bataddewo omulala nga ndikyaliwo then ekyokubiri just kinyizaamu nti bapoliticians bayingidde mu ndongo ekyo ngenda kikunyonyola bwenti usually because mbaddeko mu associations ezenjawulo akakiiko akavaako kekategeka okulonda kwabaddako n'essaawa zino kakiiko kyakategese kakiiko kajeefu n'abalala era kekaliko banabadde bagenda basindi si bakirimu abo kati Sindi takirimu bategese kirimu owulira Nita eyo gavumenti kyekiri kyenkugambye nti kikoze bubi nti bapoliticians bazere mu ndongo gavumenti yekirimu kati kuno mulundi kino nja kyogera ku kamera naye nga ekintu ekyo bakiyita divide and rule wabaddewo obumu mu bayimbi obubadde butandise okubeerawo kati saawa zino babumenye kubanga okulonda kuno oluggo ogenda wulira embirigo nti saha talidde Sindi yalidde sigamba nti batagenda kulya nti Sindi yalidde wagenda bawo embeera abantu gye bagenda okweteekako which is not good kimbadde nkoonako ekyo abamu tebakiraba naye nze kirabira wala kisobola okubeerawo nga bw'okyogedde kati ekyo kigenda leeta obuzibu obunene kuba wakiraba ne wali musimanyi bakakuttemu simanya biki bakabakonga beekalakaasa wali okitegeera nga ate industry yaffe si bwetu ayagala saha tulina kyomugamba nti engeri saha gyali ku piiki bwati nti yalina oyitamu okitegeera kati bwe buzibu obuliwo in case talidde wali iswa nga nze ngenda kuwa honest opinion yange kubona sina gwe mpagira ate nga saha kyaliwa tulina gwe wagira gwoli wandongo nze ndi wandongo aze jangu tufuge ndongo etambule egende mu maaso ataze nga bamukubye akalulu but sina ngamba nti tugenda n'oyo tugenda n'agenda but the issue eriba n'abantu bano in case gundi yawangudde kuba kibi nnyo okubeera nti ono ayagala ono ate nga tebali ku normal cause tuliko kati nowadays waliwo ekiriwo nti bagamba bayimbi bali mu regions okujja ali eggulu ajje Kampala ali ejjinja ajje Kampala kino kyogerako kinga nga Ronnie
okujja okulonda wano e Kampala ku National Theatre kati bagenda londera mpolisi zaabwe ezeeyo they have to come wano e Kampala kati saawa zinene ekintu kino nze kyemmanyawo bonna abavunaanyizibwa ku byokulonda bandibadde bakikola mu ngeri esinga okubeera legiti nti bagende ku baloti okitegeera kuba ne bino byogamba nti nawulira saha akyogera but ekintu ekyokusimba mu mugongo ate kibi nnyo olaba nti tewangize n'omuteekako embeera but ze kyenandirowoozeza bonna bekikwatako sibamanyi siina we nali mbalabyeko naye mbalaba mu meetings ezo bakozese ballot kitegeera kuba oli omuntu wakwata akalulu n'akawandikako for example road bitem n'akayiwa muli mu kabokisi nti ono gwe nonze tojja kumanya nti oli gwalonze nate kiddayo eno Ronnie nti buno obudde kuba ono si politics, this is music but it is politics bro no like mu mazima matuufu si politics ffe kyetumanyi jadde mwali munda kyengezaako kugamba nti mu politics mulimu ebyo baba n'ebibiina nti nzi niwa NRM ndiwa DP ndiwa kino gwe noolaga sayidi yo byebibiina bino byebibiina saa sindi ebyo nze ndi tiimu saha ndi tiimu sindi ndi tiimu ani now what if kale sindi alidde kale oba saha ng'obaddeyo ku TV ng'olaba for example yakabako kale nze sindi nzaawangudde kati kabako mulaba time abanjogerako what if nga nze ndidde nze sindi will I treat saha kabako mu mbeera entuufu nga mbadde mulaba ekintu kyonna okubeera ku neutral ground mwaveewo nga at least emitima gikkakkanye abalondesa babifudde free and fair kitegeere n'omanya nti obululu abalonzi because nawulira lulinga abasajja batamattama kyekugamba ensonga lwaki nemedde nti mulimu politics omusajja nga atamattama nti abantu abali registered under UMA nga tobamanyi na namba nga balina IDs naye oba obamanyi nti bali emitwalo ebiri abayimbi bonna mu Uganda bali ku UMA bali fully registered bali emitwalo ebiri nti lesesindi afunyeko obululu buti saha afunye obululu buti nodbite mwafunye obululu buti nga kiri free and fair nga buli omwe akiraba kiri fair era oli kale tugambe nti oba kale nodbite mwalidde era abasindi bajja kwemulugunya katono naye kale naye si byebino ebyokugamba nti simanyi abalondedde online system gwagikola oyinza okugiriginga okitegeera abantu betaaga okumanya nti akalulu kali free and fair waleme awo wenyini tulonde ng'obwa chairman okitegeera akalulu ka chairman tekatera kubaamu ebyo kati bakakole ng'akaba chairman nti kusuula muli then bakubalirawo nti sindi saha kisobola okuyambako okujjawo enjawukana naye wekitabo ekyo wayinzabaawo omuliro gwenza balukawo opiniyoni yawe ate nga nkulu nnyo basically opinion yawe mukulu producer Ronnie oba mwite sweetest boy of course social handles zonna ozikutte TikTok kuli every single day. Why do you love music okusinga every time you're singing music every time lwaki kitu nze ne music twafuuka balongo sigira cause music nzizeyoko ne my point gye wambuza ne sigireeta bulungi because music has changed my whole life. Okay, it is music that has ankyusizza nze kwendya kwengenda okulya surviving day kitegeera kati music ye yafuuka nga taata yalinga maama simaira ngejenyeza munnyonnyola waluganda kitegeera so music ye all in all there's a big bonding mwabondinga bulungi ne music. Okay, kati kyekyo how nga tumaliriza abayimbi bawandikira ennyimba ne bokolera production basically bawandikira how do you pick them out nogamba nti kati kankolera ono osalawo oti okufuna like decision yeyo okolera goba okoledde kati nina obuzibu oba nina ekintu ekibi ekindiko nti njagala nnyo okukolera omuntu antegedde. Okay, era kyovolaba toyinza kuŋŋamba nti oyo yaliko saagala kubeerako kuba obeerako ovaako njagala nnyo okubeera nga ndi awo ebintu byange bikolera ku pesi yange nogamba omwaka guno kadipya katonda nakuyamba bobeerako then nogamba kati kapandike yakayimba
Shiba. Okay. N'okawandika olw'okuba Shiba yakutegeera. N'okandika n'okamuwa n'agamba wategedde otya nti kayimba we kati kennyini kembadde njagala. N'okamuwa nga perfectly kamujjambu ne kakola ate. Ne kakola. N'okwata oluyimba n'ogamba akati saa zino tubalansingemu abakazi bakitute nnyo mu maaso katuleete ku basajja. N'okwata oluyimba n'ogamba nti kale baza kiri kitya. Kamuwe ajja kola. Najja tukwatagana ne tukola. Lifuuka hit. Ekisembayo ekibuuzo kyenga kubuuza. Generally tukyali mu music kubanga kyekintu osinga okubeeramu. Gwe biyita ogimanyi otya nti katika most of your songs are big. They are big songs. Actually all good songs. Meaning zikola bulungi. How do you pick a kati kuno mulundi ngenda kukola akayimba ne kagenda kuyitinga because they are big songs. I wonder. Gwe bw'otuulaawo figuring out nti kayimba kano kengenda okukola it's a hit song oba kijjabuzi. Kati z'okunyonyola hit song nti hit song lwe luyimba olulungi olupromotingiddwa obulungi. Meaning kida eri omuyimbi nze nkuwa good song. Si nze teri muyimbi yayazeeko wange ne mugamba nkuwa hit. Never. Good song. Saagala kyetume ekyo. Okay. Okitegeera kuba osobola okulowooza mbu hit ne lutakola. Kati omuntu onaamugamba ki? Okitegeera. So nze nkuwa oluyimba nga lulungi n'olwepromotingira bulungi. Era olupromotinga bulungi lukola. Okay. Lufuuka hit. Oh, so you give good songs. Yes. Not hit songs. Not hit songs. Kiri eri gwe muyimbi because hit songs zibeera backed up by a serious promotion. Yeah. Kuba bangi nnyo era bempadde ennyimba ennungi. Nezitakola. Oh, nerufiire nga olwadde obudde musajja atu oba mukyala atu talina sente zirupromoting. Okay. Kigera ne balukubako katono ne lufiire. Kale ebigambo ebisembayo bya Ronnie nga tumaliriza ebigambo ebisembayo ne so Andos ayinza okwetaaga ayinza kufuna atya. Nze njagala kwebaza bonna aba viewing okuva yonna mujja ne mubeerako ne muviewinga ne mukola buli kimu ne mulikinga ne musharinga ne mukola buli kimu mbeebaza nnyo. N'ekirala njagala okwebaza aba clients bange bonna banange mu abanfudde ekyendi. Kitegeera koze nze nandibadde sirina kyendi bwemba sirina bayimbi. Abantu abajja ne bampayo akasente tukole wano. Ne bapromoting ennyimba ne zifuuka hit ne banfuula kikuwa credit nga lutambudde. Yes, chimpesa credit nga lutambudde. Ronnie yakoledde n'omwana akayimba kabadde kalungi n'aleeta abantu. Kitegeera. Kati bonna mbeebaza. Then bw'oba oyagala okunfuna osobola okunkubira ku namba y'essimu 0701 045 062 tugidde mugumu 0701 045 062 mukubireko gwayagala ennyimba ennungi bw'opushinga good songs kitegeeza big songs ku Facebook osobola okunoonya Ronnie on this one waliyo account ne page Ronnie on this one. Yes. Okay. Account ne page eyo nabyange era osindika message njidda. Ku Instagram Ronnie on this one. Okay. Then we tugenda ku TikTok eyo TikTok omanye ya bulijjo. Following. Wati najja kunyumirwa ennyimba z'oyimbirayo. Okitegeera kuba TikTok ate byenkolera ate birala. Still era bya music naye kunyumirwa bulamu. Yeah. Kale Ronnie watu bwabadde akatubate buno obudde nenga mbali kubeerako subscribing everywhere, liking, commenting, wena kyomugamba siltekayo comment ajja kuba bufuna obubaka akuddemu bulungi nnyo. Growing agemanya ndine glosh wange katubate. Enda.